Focus 360 da final channel kuoli olunaku olwaleero ndine Ssaabakaaki omusajja wa Nature Village ow'olubereberye ensibuko ensibuko yaki obuva ensibuko y'ensi olubereberye lwayo olubereberye lw'ensi ensi kwe yava newaba eddagala liri esinga okwagala ekitangala ky'ensi ate nekyo kikugu nnyo ekitangala ky'ensi kye eddagala eriwonya ate kansa ekitangala ky'ensi kuba lyeri tuddemu soda bicarbonate obadde ombuzeeko Ssaabakaaki ebbanga ombuzeeko naye kasita nkulabye ki ekitambula wankubidde akasimu ng'ojjaganya olwa Trump okubeera nga ayagala asuspendinze USAID gwe n'ogamba gwe mukisa Africa gwefunye ekyoyinza oyita blessing in disguise. Lwaki gw'olaba nti okususpendinga USAID ku bulwadde bwebadde eyamba wano ku NGOs biki bye badde teekamu byonna ssente okubeera nga tuba balamu gw'ate wakifunyemu kujaganya nsonga yo ogijja kuki ensonga kwenjijjira buli omu munakuwavu anakuwala lwa butamanya sooka okubalamusaako mwenna abatulaba nebaza Katonda abakuumye nga muli balamu nange okuba nga ndi mulamu akabuliro kabaddewo ekyamazima emyaka gye nnaweza gye natuukamu ebintu bye mbadde ngambisaba Katonda bibe mu bulamu bwange bwe bibadde bwe namugamba nti bwe mpeza emyaka bwe gitimbe kino akinkoledde kati okubuulira kuno era mbadde ndigezaako okutuukiriza ekyo kye nasaba Katonda ate n'abanga abadde akimpadde kujaganya kwange ku Trump okubanga yajjewo obuyambi naddala ku by'obulamu ojagala osinga okutunuulira nga sigenze mu byanjigiriza na biki ekyobulamu kigenda kubalaga nnyo okuba ekifaananyi ekinene kubanga kyekisobola okusalawo nti weebali oba tebaliiwo naye bino ebyobuyigirize eyasoma n'ataasoma ffenna mu nsi tukola ki tubeerawo naye ate we bijjamu ebyobulamu ffenna ate laba bwe tufa ntegerekeka so kino kigenda kulaga abantu ekifaananyi ekituufu nti ddala ku levo gye tuliko Mwami Museveni amaze mu buyinza emyaka 4 mu myaka 4 y'emyaka akawuka ka mukenenya gye kamaze nga kali muki kali mu bantu babaleetera eddagala ne babagamba nti babaleetedde okuva yakavumbula n'akoogera kuba kalina okuba kaaliwo even before yes kaaliwo even before nti HIV akolebwa 1962 ntegerekeka naye okumukola kwe kwali okukola okusembayo tutuuka mu 65 Richard Nixon nga afuuse president w'eggwanga lya America tutuuka 67 ayita Dr. Luke Montagira ne Robert Galu nti banange mujje tukakasize ddala tujjanjaba tutya akalwadde kano ate tukasaasanya tutya mu bantu kuba we wali okutya kw'abantu okusingira ddala nga USAID evuddewo bagamba kati abadde bayambibwa nezi ARVs n'ebirwadde ebirala byonna Africa byebadde efuna okuva mu America through USAID abantu bagenda kufaako enkumuliitu tekisoboka so tekisoboka kufa okuleka nga bo be bawaddeyo obutamanya ne basalawo baffe ekirwadde ekyakolebwa mu laabu tosobola kunnimba nti tekisobola kgenda ng'ate ekikigoba kiri mu Nature oba ntegerekeka bwe kibanga ekirwadde kyakolebwa mu laabu nze nina okukkiriza nti Nature erina obusobozi obukigoba yensonga lwaki ebbanga limmaze nga mbuze ku ggwe nze nali nakimanya nti kigenda kubaawo kwa American agenda eri gwangamba kwe tuli 2021 59 millions of people okwetolola Semazinga omwana w'omudugavu be balina okufa singa obuyambi bugibwawo obwa ARVs zonna mu mpeke ne mu mpiso naye ate mujjukire nti Nature eddagala tulirina erisobola okukola n'okusinga antiretroviral babadde bagabira abaddugavu okwetolola Semazinga eddagala liva mu bibala naye ekizibu ky'ebintu byammwe ebyo ebya Nature omanya otya measurements awe wali obuzibu Katonda teyali musiru bwe yali akola Nature yagiwanga yo yeemalirira nti waliwo emidde egituddemu obusobozi obukolera ddala ng'empeke ate Katonda yennyini yakola Nature era n'abanga akozesa Nature okulambika omuntu oyo n'alambika abalala omuzungu watuukira okukakasa nti omuntu amira gulaamu 2 aba alina be yagezesezaako nga n'okufa baafa naye ate omuntu ajjanjaba nga Katonda yamuwa obuyinza obujjanjaba yanoga buno zibikoola 8 n'abikuwa nga bw'obifumba bijja kukola ekyo nga tolina na side effect gy'ofunye
kizibu nnyo omuzungu kuwa ddagala nga terina side ndala gye lireetawo kubanga eri agenda nti bwe tukuwa eddagala erijjanjaba omutima ate likosa ekibumba ate nga n'ekibumba bwe kinaakosebwa era ogenda genda ofuna eddagala nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti ensi terina kubaamu kulwala yes ensi terina kubaamu kulwala omuntu tateekeddwa kugenda bwa dokita nti bankebera eriiso omuntu tateekeddwa kugenda bwa dokita nti bankebera akawuka ka mukenenya kubanga omuntu alwala ddi siriimu omuntu alwala siriimu olunaku lwe bamugamba nti olina siriimu naye ng'ogenze mu ddwaliro ng'oli mulamu nga toyina yadde obuzibu n'olukugamba nti ekyuma kikulwa sebo teri agendanga mulamu tokkirize nti okukebera kwetaagisa ate saagala tuve nnyo ku siriimu twogere ku USAID yonna wadde abasinga bakitadda anti kati wano naye omuntu alwala oba amanya nti mulwadde lwakebezza kiringa kaŋŋambe omusamize lwakugamba nti gundi yakuloga olwedde oba n'ebizibu ebadde bikutawaanya lwe weekebeza lw'otegera gundi yakulya ki obubi era ne mu saayansi wootegera nti ndi mulwadde wa musujja ndi mulwadde wa alusa owulira lubuto lwe lukuluma biki n'okebera ne bakuwulira ekikuluma so saagala ogambe nti omuntu alaala lwakebeza omuntu aba yalwala lwala example gyolese nayo nnungi tugitwale lwogenda mu musamize asobola okugamba nti gundi akuli bubi era ekibadde kijja nga kikulumya omutwe abadde nga gundi nga yakola bino era n'eddagala baalisimba wali envaayo gy'ovaayo ku musawo kwolwo owulirira ddala ng'oyagala obeeko by'otunda ojjewo eddagala eryo naye nga limazeewo emyaka egisukka mu 57 nga weeriri naye ate obadde obeerawo kitegeeza ki nti olwala mu kulowooza ne mu bwongo ebitundu 7 okuva lw'osisinkanye omusawo w'ekinnansi n'akawaŋŋamula nti ekibadde kikubonyaabonya ly'eddogo lye baasimba wali lye libadde libuuza ssente zo anti ye example gyoyagadde nkuwe kati tekirina njawulo nakugenda kukebera kawuka ne bakuzuula nti okalina envawo gy'ovaawo olwalirawo ebitundu 7 naye ekibikkakkanya ne bituukako mu 5 ke ka counseling ke bakuwa naye nako bw'omala okuvaawo n'ogenda tosobola kuddamu kusimba miti eginaamala myaka 2 ogya vesting otandika okulowooza nti essaawa yonna oli mu biseera bye eby'enkomerero okukola ki ate bw'oba n'abaana era n'abaana otandika okulowooza obategekera ofuna looni obazimbira akayumba ofe mangu so nga munnange awo oba osobola okuwangaalira ebbanga eddene mu nsi gwe kasita omanya enneeyisa ya ki ekikusumbuwa bannange enneeyisa y'ebintu mu nsi yeyina okutuwa hawu okudiringa nabyo tugenze mu Nature Town Nature Town bwe navaayo nti nzimba Nature Town abantu baavaayo ne baŋŋamba gikyusa erinnya ebeere Nature City olw'okugenda nga bagoberera ebirowoozo byange nti nagamba nti njagala Africa ffenna ng'abaddugavu tube n'eddwaliro nga ddyo lya butonde nga lino tukuŋŋaanyizaamu emiddo n'emiti n'ebiwuka n'ebinyonyi bye tukakasizza nti bigenda kuwonya endwadde ezo ze mulowooza nti z'amaanyi mulimu endwadde wano nga n'abaazikola z'ababuuzaako enzijanjaba naye ng'ate mu bwa Katonda ye yatwolesa n'atulaga biki bye tulina okujjanjabisa endwadde ezo so Nature City n'ensalawo ngizimbe era ngizimbye olwaleero egaba obuyambi ku level yaayo kweri entono ekindeese olwaleero mu kamera nze sisabangako buyambi nga bw'olaba baserebu baffe nti serebu yazze mulwadde asaba buyambi bamujjanjabe bamutwale mu America nze muntu agenda okujjanjabirwa nfiire wano ng'ate nfudde mu nfe eri nakyo nga sinti bannongoosezza kansa kuba nze sikkiriza mu muntu kumusala mu ogani yonna nti bamulongoose kibumba nga mu Nature Town ninamu omuddo gwenkakasa nti omuntu bw'agulya ekibumba kiba kiramu nti amawuggwe bw'akozesa kino ne bw'aba anywa sigala kyenkana ki ekibumba kiba kiramu ndi muntu akkiririza nti omuntu tusobola okumujjanjaba nga tetutunuulidde DNA ye naye nga tutunuulidde kye bayita thambu era ng'akabonero akali mu mutima oba mu muntu ku thambu nga tugijjanjabisa y'emmeeme y'omuntu teri muntu asobola kugaana kulya kintu nti ekyo tokiryanga nti oba oli musiraamu embizi togirya naye lw'oligirya emmeeme eyo n'egisesema ke kabonero ak'enkomeredde akakulaga nti ekinkumu kyo tekiteekeddwa kulya ekyo kakati saba kakiwendi tebakugamba nti ekyo tokiryanga ekintu ky'otalya mu butonzi bwo emmeeme eyo ekigaana ate weffe abalina alusa ne bakugamba tolya matooke tolya bijanjalo tolya binyeebwa nanti we wagalidde n'obaaki olubuto ne lukutokota kakati zuula olina kulya ki olubuto luleme kutokota kyekiri kye mbagambye nti Katonda ye buli kimu yakitonda n'amala nze bwe mba sigenda ku kyaki temunnenya y'ensonga lwaki nabaleetera muzeeyi Magala ku levo ye ey'okutegeera n'okumanya nga bw'anannyonnyola abantu abataasoma bajja kutegeera nti n'ataasoma ategeera
yensonga lwaki naleta Muzeeyi Magala kati ebyange biri waggulu ku level ya Muzeeyi Magala kuba ebyange birimu n'obuyivu bw'okugenda mu kirasi ntegerekeka nti tugenda kujjanja ki tugenda kujjanja nsimbu omuntu tugenda muteeka ku ketogenic diet abenga afuna oxygen amumala mu mutwe naye ate ensimbu endoge yo tugenda givumula ne ketogenic diet nti nedda yo tugenda tufuna omuti byogere gutubulire kye kyabeerawo tuwa omuntu nti genda onaabe naye atera naawe sigala ng'olya ku mmere bweti waliwo ensimbu endwadde obulwadde n'ensimbu endoge nero nzijukira mabegako bwe nali ntambula naawe twagendako kuvumula abantu abamu besajjako ssente okubajjanjaba omukazi gwe nasembayo okujjanjaba okumujja ebiwuka mu mutwe ebyali bimuvaamu yatugamba yakozesa obukadde 9 naye baazirya naye teyawona envunyunga zimuva mu mutwe zimuva mu mubiri n'awalala n'engamba omukyala interview eyo tuba tuli awo ng'akola ati n'agamba kano kamunyeera kaako kava wano era ng'okalaba entambula yako nga kamunyeera yeyawukana ku munyeera buli obulala obuli ku ttaka nene ebimulumba ekiro nga nabyo bingi omukyala ne mugamba maama ogenda Katonda teyali musiru kuweta maviivi gano genda ku maviivi go omugambe nti gwe Katonda w'abajjajjange ababa batali Isaaka ne Yakobo ne Ibulayimu oli wabula Katonda w'abajjajjaabo gwe kubanga oluvereberye lwo lwatandikira ne jjajjaawe yasooka mu lubu lwammwe omugambe nti neegayiririre ewa Katonda gwali okumpi naye nvumulwa ebirwadde bino ebikola ki ebinsumbuwa kwata akabaani akavudde ku muti omuwafu ogwaffe ogwa wano genda okwata akava magombo omuddo ogukunyize mu kibbo n'amazzi ag'amukokona akulukuta ogambe nti ayi Katonda w'abajjajjange nti nsaba olwaleero neekokooleko amaanyi n'obuyinza obwakyambala matemba agatuddemu mukoka guno gankokoleko amaanyi amabi amajini n'amalogo nsigale nga nteredde teweetaaga genda musaba okutereera teweetaaga genda mu muzikiti okutegeera teweetaaga genda mu kanisa kutereera kusula mu overnight please kkiriza obwa Katonda obutudde mu ggwe omanye ekinkumu kyo nero bw'ozaala abaana 10 tubaawulira ku ddiini enti bonna babo naye ate ekinkumu nze kyekinkakasa omwana owuwo n'atali mu bwa Katonda kitegeeza ki nti abantu musobola okuzaalibwa taata omu naye obwa Katonda obutulamu mmwe nga bwanjawulo ebyo byonna obisanga mu Nature City okusomesa okwengeri bweti n'okujjanjaba okwengeri esembayo nti omuntu bamujjanjaba organi ku organi kibumba kyokka buli lunaku olina okulya ku mmere eyamba ekibumbo b'ekiramu n'oli eryamba amawuggwe n'oli eyamba obwongo kati waliwo endwadde za radiation ezisinga okunsanyusa ku bantu baatuganye okulya ebinyeebwa president ebinyeebwa oba ne kasooli nga akuzeeko olwoyo olweru ebigenda okufuuka empumbu ndowooza mbu bye bireeta kansa president ku level ye ey'okumanya naye bw'atyo bw'amanyi kubanga bamuwa be bamulowooleza research abanoonyereza His Excellency the President of the Republic of Uganda Mwami Kaguta ebyo byonna bulimba ekisumbuwa ensi project oba campaign oba nkiyite ntya kyalonkingibwa bakiyita control the world by controlling the food bw'onaagenda n'otunuulira mugiyita Food and Agriculture Organization ey'Abamerika FAO yakakasibwa okubanga yejjo kakasanga eddagala lyetunaakozesa n'emmere nti eyeesaanidde okuba kuki ku mutindo ozi wagamba gwe ensigo zino zetukozesa ennongoyosereza babeera baazikoodinga nga baazituma baaziragira waŋŋaana n'okulya watermelon nakugaana okulya watermelon kubanga watermelon bagiragira nti gwe ssaako watermelon 2 ebeeremu ne sukaali bwati era kulira mu bbanga bwe riti n'ali kulya ajja kubanga bwati bw'atalifunanga mpiso nga gwe bwe bakufuuyira tajja kubeera na bulamu nti eno enkoko tugikuwadde tugitaddemu ekirungo kino na kino mu wiikisi 2 ebenga ekuze n'oli n'ali enkoko ng'ekaaba kiyo naye nga musanyufu era namugamba ntwalako auto naye n'ali akakoko nga kamanyi ka wiikisi 2 nga musanyufu awo we tuli oli n'agenda mu ddwaliro n'agamba bampeyo obukerende obutta emmese ne babumuwa n'abumira naye ng'emmese bwo bukola ki bugitta babuyita ani obwo buindoseed nagamba nti mpayo bukerende obutta emmese ne babumuwa ng'ate yagenda bukola ki pozi yakamira ne kakola katya mbu mugongo lumba fatabula tugitunuulire biki ebirumba omugongo guva ku kyokulwala bwe bibanga obuwuka obuli omugongo buva kubanga ensigo yo tewagigayalirira tugende tutunuulire omugongo biki ebiyinza okuviirako obuwuka obugulya nze nabagamba nze tolinako oyogedde sibeerayo nti akakerenda akatta emmese indoseed ate gwe kuwomera okuwona omugongo naye ng'otegedde nti kiri kirina kyekitta naye gwe n'okkiriza nti tolina optioni tolina buddukiro nti omugongo nakola nti oguwona kwe kuteekawo kye bayita Nature City lino lyeddwaliro erigenda osooka mu Africa
nga ddyo lya butonde nga teriyo muddo gufuuyiddwako kirungo kya glyphosate. Bwe njogera ku glyphosate banne kano kaali katego kaali kakodyo. Ke baateeka mu muddo mu ddagala lye bateekamu bafuuyira kasooli bafuuyira ku buli kintu. Ebinyeebwa bye tulya nga bifuuyire obanga bwe baabisimba baafuuyirawo Mr President bye birwaza abantu yemu ku nsibuko ku kansa. So si kubagaana kubirya nga tobawadde option kati obajja ku binyeebwa bali eki mwami President. Kiringa kugamba abantu muli ebyennyanja ekifaanagana n'ekye baagamba mbu amasannyalaze bafumbire balekerawo okutema amanda bafumbire ku masannyalaze. Amasannyalaze ge mubagamba ofumbirako gasiibako leero ne gamala ennaku bbiri nga tegakola ki kati lwe gataliiko bafenjala kitegeeza mwe muteekeewo enkola ennuŋŋamu monna ekyatawuniyo kuba nze kyensinga okuwakanya ku bintu ebimu nti lifestyle yakyuka. Omuntu anywa soda leero bwe n'oba oyagala nnyo okunywa juice ali made owuwo mu fruits sirabangako kampuni ya soda oba y'ebyo bijuice nga tulaba ebimotoka by'emiyembe biyingirawo baleeta bintu nga biri packed mu bicontainer so simanyi oba babijjamu flavor ne babireeta nekyatawuni erina kakodyo kikegeno tukolera because nze njagala nnyo ebintu byo biri ebya immune booster biki njagala nnyo ebintu bya cleansing because lifestyle gye tubeeramu kati enkoko wonoogenda okulya ku restaurant era wajja kuwaya weeks 2 togenda kulunda nti olunda enkoko y'emyaka eno girye kati ate okujjako nga naawe ogamba tetulya tusiibe ate ogamba tube vegetarian era babifuuyira nakati bikule kasooli so nekyatawuni I believe in cleansing mwe mulinakyo ekisobola okuba nga kisobola omuntu asobola okwera mweno lifestyle gye tulimu naye nga alina kyasobola okulya n'agamba kaneenaazeemu obutwa mu mubiri. Ansa ku kibuuzo ky'obuuziza is absolutely yes. Naye nzirako emabega katono. Omuntu ono njagala ali enkoko ekisooka abenga are you aware nti olya kino naye kiri mu kino na kino obulabe bwakyo n'obubi nti mwami Neto ekiri kyogedde abantu abo si basiru bwe baali babagamba teeka agafuga ebyokulya n'ebyokunywa bakugamba kola lebo oteekeko ingredients z'okozesa era ebyokunywa byo bakugamba nti kino kiri coconut flavored naye si nti nno kikole mucyo omwami wo lwakuba nti ali ku kamera naye yandirese ensawo yo nembaako ekintu kyenkolaga mu ngeri gyenkolamu ebimu ku ddagala ngaali ongambye kirinza bwe nkuwa kirinza gye nnina eri strong ey'amaanyi ye dandiloni mumuyita magere ga nkoko mulina dandiloni ge magere ga nkoko mu Luganda naye mukuuma okuba nga taliiko ddagala lyonna lituukayo kati dandiloni oyo bwe mba mumukozesa olw'okuba nti awunya bubi nfuna vanilla era ali mu nature city mwennyini ekyakulabirako kano kapimaki stethoscope abazungu Lucky Dube yakugamba education is an equalizer abazungu nina okwenkanya n'ab'amagezi mu by'okusoma kati nange mbasingeko gano ag'ekiddugavu nti buli kimufu Katonda yakikola ki etegeeza gwe bino byonna oli musanyu nti you said ebijjewo egende abantu badde bategeere ensi yaabwe. What is that? Soko unyeko tulabe ddala oba ogenda wanuka ennyindo gambe ebiwunya bubi owuliramu kafuleva kaki bikulemye okutegeera binnemye okutegeera kakati eno nsigo eya red jatropha ekiroowa ekimyufu so tekiri common nnyo ekiroowa ekimyufu kati ensigo zaakyo zino ze zimu ku zenkozesa okugoba ebintu nga bulijjo owulira nti virus nga human papilloma leero weeri mu Uganda naye kuba abantu bo tebagimanyi buli virus yonna eri mu mubiri gw'omuntu virus ne senyiga agendera omwo ne virus agendera omwo naye ayawukana akuttewa okitegera waliwo virus ejja ng'egenda kujja ekube lungs naye ng'eyingirira wano mu nnyindo n'ekuba nasal passage kati nga bwe kyolina okukola kukirinzinga nnyindo neeba nga teriimu buzibu bwonna kiriza gye nkozesa okukirinzinga ennyindo n'ekiwanga si yemu gye nkozesa okukirinzinga ebyenda ate si gye nkozesa okukirinzinga lymphatic system yonna ate si gye nkozesa okukirinzinga blood system yonna ntegerekeka so omubiri olina kuyiga system yago kakati mwami Nero ngojeko ensigo eyo obuntu buno bwolabamu obupapajjo ye vanilla era owuliramu flavor ya vanilla nze mpulira ebintu byonna bivundu
Wulira ebintu byonna birina nakyo fermentation gye biyitamu. Yes. Kati nawe onoogamba nti omuwemba ogubise wantu. Kakati eddagala lino ndeke nnyini mu Nature City ndyetabulira ne mmanya nti ekiroowo ekimyufu bwe ngattamu ensigo y'ekiroowa kino ekyaffe ekyakiragala ne mmanya ne ngenda nenda olungenda kuba maze okugoba virus bwenti eyo nenkituuma nti eyo immune booster gye bayita HIVX nti nzise akawuka akaleeta kino naye akawuka kano mu logiki waako ne neeyisa yaako kagenda kusigala nga mu mubiri kalabika era ne mmanya dirwe nnina okubanga mu mubiri tekagenda kulabika ntegerekeka nkukyakulabirako nti leero bwe bukya ku makya ne bajjawo ARVs kitegeeza abantu bagenda kufa basaanewo mu nsi tebajjeewo bwe kitwale nti USAID ezimu ku ssente ze yakendeza kitegeeza kati gavumenti erina okugula eddagala financial implication gye tulikaawo because abantu bayinza obutakola ki bweremererwa gavumenti singa eremererwa kuba tegenda kusooka leero okulema okubaako byekoze biremanga singa eremererwa abantu abo bagenda kufa kakati ebintu by'obulamu njagala byawulwe ku politics wano eddagala lino nga tulivaako mbadde nkugamba nti nze bwe mandikola nteekamu akawoowo akalinakyo nti vanira nimuteeramu ddala nti vanira omuntu aleme kukozesa ddagala mu nsi ye ng'ate limuwunyira ziizi kyekyenjawulo kyenkola ki kyenkola mu ddagala buli gwe nigamba nti nno tukola tuteekamu ka flavor si nti no liri flavor twawunyisizaamu nga kino nga tekirimu naye muzimu ku ingredients nti vanilla mwali this is not vanilla flavored herb it is vanilla itself kyetulina okukola ogambye biri ebimotoka byesirabanga biyingirawo mu Coca-Cola kukola orange juice biki sirabanga ko kimotoka kya pineapple nti kiyingira nogenda muli kwa kasoda kalimu kulesiti naye temuli yadde ekitegeera nti bawunyisa okuwunyisa kwakiri ne bakiteeka muno naye olwalero gwe kyonoonya gwandaba weetaaga ekirungo kyennyininyini ekifuula omubiri gwe okubanga mulamu olwalero zanero okuze kutuuka wano musajja wo Yisa owa kamera yatera okujja eyo nga waliyo abakadde abazze ekireetera omugongo okweweta lwesi tegweweta nga oli muto ye olwalero lwaki abato muweta mangu emigongo ntikiriza nti omuntu yeetaaga okufuna calcium ne bwofuna akajiiko akatono buli lunaku naye omwana asoma okuva mu primary paka mu secondary nga tamanyi muddo ki gulimu calcium muddo ki ogulimu iron omubiri zanero gwetaaga iron buli lunaku kuba gwe muddo ogutuddemu amasannyalaze agaki ag'omu mubiri naye abasajja baategeera nti amalagala ga bitambi ge galimu iron omungi ne bakeera ku makya bo ne baleeta amalagala gaabwe gano ne bagajjawo ne babaleetera n'eddagala mufiire ddala nga mmwe mufiira mu butamanya ne baddira ebyobuyigirize ne babikwasa famire emu mu America nti makamilani yajjo bategeerera mu bye munaasoma ne babagamba nti kakati kyemugenda osoma simple leaf and compound leaves mutuule mutunnyonnyole kikola ku kikola kino kirimu mineral ki ensonga ki nakugamba nti nakuŋŋaanya ebitooke ebisukka mu 1,2,3,4,5 species ez'enjawulo lwaki nti ndiizi n'ebbogoya byonna biriko amenvu naye ate omugaso gwa bbogoya n'endiizi byawukana ndiizi bogoya kivuuvu kati tuli ku menvu gokka nanne kivuuvu bamugya menvu naye ate ago gaba mafumbe naye tuli ku amenvu g'olyanga mabisi twandiridde bbogoya yekka oba katonda ntonze endiizi yekka naye lwaki ate tulina ebika bibiri ng'akamu kaba kampi ng'akamu kawanvu nti bbogoya oyo bwe otema bbogoya omutima gwa bbogoya ogwo n'ogufogonyolayo n'obikkawo amazzi ago ageerembeka n'ogajjamu n'oganywa n'okola duyiro nga bw'okubasama obuuma obuba mubiri buvaamu n'obupama bw'otema bbogoya ngo otemye ekitooke n'ojjamu kino ekintu kya wayiti ekyo gwe bayita omututumba mu Luganda n'osimamu engeri y'akanyaako n'obikkako ne mwerembeka amazzi agava mu ekyo kyennyini ekitooke kya bbogoya n'ogajjamu n'oganywa n'otandika okubasama n'okolamu kaduyiro metals zonna eziba mu mubiri zikuŋŋaana n'ozipama oba nze nzikusesemya nga nkuwadde ekirungo ekikusesemya n'osesema obuuma bwonna nyenna kyowe wano wenjagala abantu mwe mutegeere mulina kweyambako mutya era nze mu Nature City kyenjagalayo nze sigenda kukuŋŋanya abantu kubajjanjaba kuba bangi wabula kyenjagala tuyambagane mu nnyambeko tube n'endokwa ezimala tugende mu buli district nga tulina kye bayita Nature Town kati eyange kebere Nature City ng'ekyange kye kibuga ekifuga
ebirala byonna mu Africa kati buli district ebe ne kibayita ne kya town nga mugenda ne mufuna endokwezo omwana ayagala calcium nga tumulaga wali omwana ayagala zinc nga tumulaga wali omwana ayagala magnesium nga tumulaga wali bwe tuba tulina ebintu bye twetaaga kati ebimu ku bimpa obuzibu ye sea salt kuba nina kweyisanga kibando mukola kyo mufuna mu oligino n'ebyobulamu abaana bawano bayayi bwe bagamba sea salt baleeta mu nnyugu ekatwe ne bagukwasa ebitole naye tunoonya omunnyo ogutuddemu magnesium ebika byonna ogutuddemu magnesium bromide oguddemu magnesium zonna nga bwe ziri oba togenda genda Nairobi kusi kwenyini nedda kati naffe tudiringa kubanga bano ab'ebyobulamu babanda bamafia bo bwe baba baagala okugema abaana baffe balifuula tteeka ne mugema abaana bwe bafa ne bagamba batusonyiwe gavumenti tebavunaana ntegerekeka naye ffe baatujjako eddembe eryo gwe bwokera kuba kyanogamba bannange kino nsobola okukivumula oyo ate tumunoonyerezeko tumukwate so nze sigenda kwekweka babeera bagamba nti mukole research bw'oba ovuna kyovumbudde okitwaleyo bakiveetinge balabe nga bakiveetingisa ki nti bo bageze okusinga Katonda eyateekateeka eddagala eryo n'agamba oba omuddo ogwo nti gulimu zinki tosobola kuŋŋamba nti ngenda ministry ekakasa omuddo guno ye kakasa okusinga Katonda kati waliwo entegera gye tulina okukyuka tube nga tulowooza nga tetulowooza ku lwa gavumenti naye nga teri blueprint ya bulamu ya muntu nga gavumenti yegirina nze siina blueprint ye ya bulamu so kiri naawe toyina yange ng'oli waddembe okunywa walagiwo n'ofa oli waddembe okunywa enjaga ye n'emukola kyekoze eki era omuntu waddembe okwesa kyonna kyayagala naye sooka otegeera obulabu obuli mu kyo era ogenda kivumula oti abantu byonna byonnyonnyola ndabanga it is let's go herbal, let's go natural. Yes. Let's go natural. Naye nga tebize mu ngeri ya ddagala nti processing ddagala. Yes. Mu ngeri ya feeding yo. Olye kuba gavumenti egenda kujja kugambe waki walidde nakati leero. Lwaki yes. Kati gwe manya nti wendya nakati ekyemisana nenywerako mujaja bwenti. Ekyo nga it is not a medicine. Era nzidamu kikugambe. Omuntu talina kujjanjabwa na kumira mpeke kimu talina kujjanjabwa na kwekuba mpiso omuntu ajjanjaba nga alya ng'anywa emmere ddagala emmere nga yeddagala kati gweoyagala abantu mu nekya tawuni bayige mmere ki ey'okulya efuuke eddagala mu mubiri gwabwe yo yeefuula eddagala nga gwe tokoze eddagala kitegerekese nti ne bw'onaalya amajigo ag'enkoko eyalidde kiri sooka ofune obuwunga bwe tujje mu malagala ga kawogo obuwunga obwo tukikiriza bulimu ayani oba bulimu ekirungo ekitta obutwa nga bwe wandinywedde nti okirinzinga kankati kambawe kirinze esinga okuba ey'amaanyi tumuyita kawule yafaanana atyo oyo kawule kaba kati akaliko obuggwaggwa nze bwe mbanga naamukuwa ntema kawule ne mmookyangaayo kyekyokero n'ensekula obuwunga obwo kati bw'oba ogenda okulya emmere ya mwene eriko obutwa osooka n'oyiwako okwo ku yo waliwo eyaŋŋamba oba bamuyita black pepper ngenda obiteekako black pepper ku mmere ali nabo byanfuukira ekyambika anti bo kye bakola ensobi gye bakola kati ne ngamba black pepper aba waati wabeera ensobi gye bakola kigambyeko mikwano gyange baddokita ne mbagamba abantu bemujjanjaba bajja kutegeera nti muli babbi era muli balimba naddala abahabo nti towa muntu ddagala lirinakyo erya habo ng'ate olitaddemu preservative eddagala lirina kubanga liri mu nakyo state yaalyo omuntu bw'oba omuwa buwunga nga bwa zinki bw'obuteekamu preservative zinki aba takyali zinki kopa aba takyali kopa oyinza okugamba abantu banaabifuna batya mu kibuga kuba kati gwe obeera eyo mu kibira kyo mu nekya tawuni gwe buli kyotunulako okiraba kati wano otunula bwe tuli banaalifuna batya era nkyanukula bwe nti gwekeera ku makyo ŋŋambe nti weetaaga zinki nkugambe zinki olina kuba na bikata bya lumonde ewaka ewo bimeka 2 oba funa ekikebe tufune ettaka erivudde ewe anti wetukakasa nti walamu so si bino ebitaka byammwe ebirimu glyphosate nabagamba ekirungo kya glyphosate kyekivunzizza abakazi munda mu byenda kyekibaleetedde ebiwuka ebikulira munda mu mmwe nga bwe muteekako amazzi ge mufumbisa amasanyalaze zippako nga bikola ekintu ekitasoboka kunnyonnyolwa muntu so endwadde tebagenda kuvaayo kuzibasomesa mu butuufu bwazo mwe muyina kutegeera kati nze olwaliro nasazeewo ng'oggyeko information eno njagala ebuna ensi yonna nentandika kye bayita green festivals nga 23 ndi mpigi naye nze kyensinga okusaba bantu kunnyambako ti bwe tuba nga ngenda kusomesa bantu b'empigi nfunye ntya endokwa ezimala neetaaga okutambula ogenda mu bifo byenkakasa nti endokwa zino nsobola ozifuna ntambudde nti otuukayo nfunye ntya mwengenda okupootinga nfunye ntya amazzi okufukirira kati munekya site n'ekizibu ky'amazzi water source so obuyambi bwammwe mbwagala
nze nja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga mumanya ebigenda okubayamba mwevumulire ewammwe nga eddagala olirya ku makya n'olirya mu ttuntu n'olirya olw'eggulu ng'olirya mmere nga woolaba ente weekera n'eri omuddo sebe ente eyo nayo njaye irundamu omuddo gw'erya. A cow doesn't need a vet, a lion doesn't need a vet, a leopard doesn't need a vet. Naye nalabako embwa ng'eri omuddo ne ŋŋamba embwa weeriridde omuddo ng'etegedde nti kubanga leero ndi kati etegeera etya nti kati amagumba ndidde agamala kandyeko ku muddo guno n'olaba embwa ng'eringa enti. Omanyi kwe kiva? Simanyi It is communication. Omubiri gw'omuntu gucommunicatinga naye olwaleero omubiri gwe gubuza communication kitegeeza olina ekiki nti omubiri omuntu alinnya ku manda leero nga impulses tesobola kudduka ku bwongozi mugambe nti olinnye ku manda jawe ekigere bakanya mugamba anko olinnye ku muliro situlawo ki ekigere. So omubiri gulina okuba nga gucommunicatinga kye kireetera omubiri okuba nga guwuliziganya ye ayani naye olwaleero omuntu tamanyi ayani alina kulya kyo mukola ki omufuna. Ayani yayamba eddagala lyonna lye mumira okuba nga lisobola okugenda mu bitundu awali obuvune gye muyita inflammation eyo nti ku mubiri wano waliwo ekisago naye bwe mmira eddagala ligenda mu lubuto naye eddagala process kimwe liyita okutuuka okuwonya wali. So bwe munaalya emmere erimu ayani kitegeeza mugenda kuyambibwa nnyo omubiri gwammwe okuba nga gusobola okwevumula. Abasajja abazungu kye babakola bwe bakuzaala kye basooka okukola kukyusaawo sisitimu yo. Ogenda olaba omwana muto omuwere ne bakugamba bamugeme nobabuuza omwana ati wakyakulabirako ati nze siripagana kubagema naye nkubuuza baba babagema ki? Bakuwa immunity ekola ki? Erwanyisa obulwadde obuliwa obugenda oyingira omubiri gwo buli muntu ani yabutegese nti bugenda kuyingira mu mubiri gwo kakati kitegeeza wabanga waliwo obulwadde bwe bategeka obugenda okuyingira mu mubiri gwo kate Katonda n'agamba bo n'abakubira simu batuwe ku nnamba ye naffe tumukubire nze kyenyizo gabe nnamba yo naye nze kyenyizo okugamba abantu nti system eyateekebwawo ani yateekawo eyo gavumenti oba tulina kutambulira ku system ya gavumenti tulina kutambulira ku gavumenti ya Katonda kale system oya gavumenti ya Katonda oba yani siri mukozi wa gavumenti kakati lwaki owolereza ebyayo sibuyolereza Katonda omwagala oli agent wa sitaani kiririza mu Katonda okiririze mu butonde bw'obwa Katonda nti bwe bufuula buli kimu okuba eky'amaanyi teri lutalo lwe mugenda kulwana ebyo mwepanka mbwe mundu tulina bino please eyakola emundu yalina kigendererwa kye betubitadde eri tuli mu nsi ey'obwa Katonda gyesaagala mugambe nti Allah yageze ng'omuntu afidde ku myaka 3 kirumira afudde mbu Allah ageze bw'atyo ng'ate bamukubye masasi fakitole ya Katonda ekola amasasi eriwa. So kati olwaliro tulina kulibaletinga tukiyita self realization. Africa must rise. Africa can rise. Ekitegeeza tulina ku decolonizinga ndowooza zaffe. We must decolonize our minds. Ogambe nti ngenda mu kyaki leero lwaki ngenze ngenda mu muzikiti olwaliro nsadde swala 5 naye ate lwaki omusiraamu Isa akola ensobi ng'ate Katonda olunaku amulowoozaako emirundi emeka 5 ntegerekeka mwaminero. So tuddayo ku butonde nsaba kunziruukirira kunnyamba. So ogabe namba ya simu. Ennamba yange y'essimu eri emu eri 0743 24 39 87. Jiddemu 0743 24 39 87. Yenze Ssaabaka Kipita ne kya president nze ndi president wa muddo president wa miti omuwagizi wa Trump okuwera USAID. Obugalo Trump yetaaga bugalo ate bwe bankolako effujjo nga ngenda Mexico oba America. Trump yatereddewo yamaze okugoba USAID ate n'agamba n'Abafirika mudde wamu nedda yakoze bw'ati yatereddewo etteeka nti abantu abalina obukugu okuyiiya eddagala n'okuvumula endwadde tunaabanga protected. Nze tebanayita wikisi bbiri nga nnumbiddwa omukazi Omujamani mukyala gwe nja kugaba ennamba y'olunaku oluddako yampa abantu be ne mbavumula endwadde enkambwe kumbe naye akola ddagala kati n'ayagala aleeta abo abantu be bankwate ku kifuba banjogeze nnunga kinaki. Ne bwe nabikugamba era temubirina ewammwe byafa genda onoonye ensigo za Lady Jatulofa ziizino nze nzirina nkaada nazo nina eddembe mu nsi yange bannange muddemu mufune eddembe lyammwe mmwe ebibaleeta okubamala mu eddembe kweyingiza mu ntalo na byabufuzi musigale nga bwe muli obulamu bubakole ki manya by'olina okulya by'olina okunywa obulamu butambule. Bannange ennamba yange yeeyo nsaba kunziruukirira nina ekizibu ky'amazzi
njagala ne City eno enzikiriza za mwezo nanzaniriza abalokole ku square mile gye tulina emu oba 3 nga muinako yika yammwe muzimbe kanisa musabe naye nga mugenda okusaba nga mumaze okulya ku birungo ebirimu ayani ebirimu zinki ebirimu kopa omusiraamu njagala ogenda osale swale 5 ezo omuzikiti nammwe tubawe wingi yammwe abasamize nammwe mulina wingi yammwe eri wansi mu mayinja ku nsozi gye munaasabiranga abadvent nammwe buli ddiini njaniriza mu Nature City gosola n'okujja n'ogamba nti nze kakati Nature City nze ndi musiraamu ndi swaba ntaddewo amazzi n'omuzikiti era nguzeewo ne yiika 4 gwe tugenda oteeka Nature City naye ekikulu omuntu kyakkiririzaamu nakyo kinene kubanga okukkiriza nti owona kirungi naye nga n'ebigenda okuwonya weebiri togamba bugambi nti nze mu linnya lya Yesu ngenda kuwona ng'ate ekikuluma kyetaagamu eddagala Mwami Museveni kye mwagalako yakkiriza nti okusaba obusabi tekusobola kugoba kirwadde naye ate bw'okkiriza nti kiwunya ate n'omira n'eddagala n'ofuna medication obulamu butambula ye alayika yategeera ebintu bya nature alina emmere gy'atalya yagamba I see you eating chicken I see you eating this kati ffe tuli eki nze nja kulya buli kimu naye nina okuyiga kirinza kirinza ojja kujja nkugambe ojja kujja sobola kubeerawo nga misinga chicken era abantu abasinga abajje wange watermelon balimu obutwa bungi era nga sinnamuwa kirala kyonna nsooka kumuwa kweyozaamu obutwa abamu mbaddukanya n'okubibasesemya ekyo kyenja okwetaaga kuba ebintu by'okubeeraawo nze mbenga ekisolo nti nagwe ojja kugaana gwe nkumanya oyina empaka oyinza okugamba esaaba kaki ebigenda okunzirukanya tobi ate oŋŋamba olunaku lwesikolera bantu ogamba nti nero ku Sande tokola keera lya kino otule ku toyiyo bambasadazi banange njagala kufuuka ambasada yonna gy'oli naye nze ebintu by'okubeeraawo mbu sirya nkoko sirya nnyama sirya kyennyanja eddazanero birye ebintu bino Katonda bitonda tubirye yesi babiteeka mu sayansi naye I believe nga kali akantu kenkugambye nti nali ndabyeko embwa simanyi oba n'enzungu nteralaba ŋŋanda nga ziri ku muddo zigulyanga nte neŋŋamba embwa eno weeridde era waliwo gwe nali naye naŋŋamba kati awo embwa eba yeeddiwaminga mbw okulya omuddo ŋŋamba kati okitegedde kati embwa zituuse nakaseera nga zitegeera osinga abantu kyanaku era kyampona kyo kituufu kuba okimanyi osobola omala omwezi wano nga tolidde greens ate nga nezoolidde ensiike ezabaddewo bazibisizaamu omuliro era muntu tasobola mmanya nti buli wooli ekintu ng'olulimi kirukaayira ate kiyamba akalulwe okuba akalamu kitegeeza akalulwe kaba akalamu n'ekibumba ky'omuntu kiba kiramu kale Saba kaki munoonyeza ajaganya lwa USAID kugenda buli kimu twebonye mukubireko kyesigo mwagalako nti ye ebintu byakkiriza nti bibeera nakyo eddagala lyoba oyagala kweddiwaminga togenda ate kugula nti eddagala weritya buli kibala ekyo ng'okiryanga emmere omubiri gumanye okujjamu eryo eddagala lyoyagala okugula sikyekyo bwekiri ku lubereberye bannange kino nasalawo manyi kyampa akaseera bagamba alina ebizibu bamunaaza obusa nabagamba mwe temumanyi lwaki waliwo ente naye ensonga lwaki ebintu byo mbeerawo ekibasumbuwa kyekyo nnero ebintu mubiteekamu ati mungi enda kunaaba atonaaze kakati gwe wateekawo ente okuzo wasanga bagiyita nte tewaliwo nga bagituuma nte lwaki nte kati kikyeta eta bizibu ebikuta ebikutte lwaki tubiyita ebikuta mwe mubiyita bikuta naye ebikuta wali olumonde omumyufu ne lumonde omuddugavu ebyo byebiri ate bennakuzaamu mu nvumula eyo ate tonziza mu nvumula eyo kuba ate eyo ndi kafulu ne bw'ojjanga ebiwuka bikufuluma mu kabina nsobola n'okuyomba obuyombi nabyo ne bidduka ne bigenda way out